Bridget Kobusinje tumusanze ku ssomero lya St Catherine erisangibwa e Makindye ng'azze okujaganyamu ne banne oluvannyuma lw'okuyita ebibuuzo by'S4 mwe yafunye obubonere 15. Kyembadde sisuubira kuba ne maathi namuyise gwe nali ngwe nnyo nga nnamu busatu neyanza nnyo Katonda akinkoledde. Kobusinje yafuna obulemu bwe yali mu luwummula lwa senior 1 mu mwaka gwa 2013 oluvannyuma lw'okkubwa amasannyalaze. Gankuba nga ninye tanka zino empanvu ez'amazzi we nateeka ekigere ku bbaati naye simanyi nebbaati liriko amasannyalaze ne gankuba. Kati ekirungi muganda wange omukulu yali wewaka nankuba ekigere ne kiva ku bbaati n'engwa okuva ku bbaati paka wansi. Yamenyeka amagumba mu bulago n'omugongo era abasawo baasalawo okumulongoosa. Ne banteekamu akuuma n'emisumaali so that omugongo gusigale nga guli mu line kale amaguma agali mu line. Okuva lwe yateekebwamu ebyuma obulamu bwatandika okumukaluubirira. Nga sisobola kwekyusa bankyusa bukyusa banyamba buyambi mu bitu ebisinga nga sisobola kweyamba. Mu mwaka gwa 2016 yasalawo ebyobulemu okubisiba ku mpagi n'asaba bazadde be bamuzze mu ssomero newankubadde nga abasawo baali basemba abiwummula okumala emyaka 5. Form 2 sigisomye ate nga ne Form 1 nali ngikomye mu second term ate nga ne Form 3 njagala gitandika bali mu second term nga osimanyi oba naasobola. Olw'okubanga essomero teryalina nteekateeka y'abaana abaliko obulemu ate nga liri kasozi embeera yeeyongera okumutabukira era ebiseera ebisinga bayizi banne nga be bamukwatirwa ekisa ne bamuyamba. Buli kimu nga bakinyamamu okundeetera emmere okuntwalira mu ttooyi buli kimu sobola beerabira. Ng'abawala bamusitula okugenda mu ttooyi jako okubanga okwambuka waggulu genda mu classes abalenzi bo bamusitula. Ekimuleetedde ekyo okubanga ayambibwa enneeyisa ya Bridget. Ate alina n'omutima omulungi yalinga nyambako mu subjects ze nali nga ndi weak. Kyalina ye mwangu nnyo ekisooka akola mangu nnyo emikwano. Omukulu w'essomero Lydia Nabuwembo yasalawo Kobusinje okumuwandiisa ng'omuyizi aliko obulemu ku UNEB ekyayamba omwana ono okufiibwako mu ngeri ey'enjawulo. Abaana abo balina obulemu babaamu obudde obusingawo baamuwaayo eddakiika 40 era ogenda okulaba nti eddakiika ezo 4 mu budde bw'akolamu n'awummula asobola okukola ki? Okukola. Omukyala oyo mulungi mukyala Kibeedi Jennifer UNEB gwe yatusindikira. Kati ne bampa ne karumu akange nga nkatulamu nzeka kubanga nze nalina bucket nga nfukamu n'agintwalirayo n'aginongoseza. Olumu nali nfuna obuzibu ku mugongo nampa ku massage anzikakkanye. Omwana ono atubuulidde nga Katonda bw'alina ensonga lwaki yamutaasa okufa amasannyalaze era kati aluubirira kubeera musawo w'abaana. Abaana mbaagala nnyo banyumira. Eyo moment ng'owadde ng'oyambye omuntu okuddizibwa obulamu bwe nabeera betta esanyusa. Kyeba njagala nnyo okuba omusawo w'abaana. Abali mu mbeera y'emu ng'eyiye abawadde amagezi obutaggwaamu ssuubi. Neera nze nzikiriza nno kasita oba oyina owekkirizaamu nga kyoyagala okimanyi nga toyina Katonda akusaidde tewakisobola kukulema. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.